Kibuuzo kiri yes or no, open ended. Ekintu kino gravity yakikola mutima mulungi. According to you, ekintu kyongambye nakinyonyodde. Nedda yes or no. Yakikola mutima mulungi ng'alumirirwa abantu. Ekirala ki buuza that aside twagala tutunulire nga tuvudde ku basaha abasese naye abantu babinusa amasejjere nalaba Frank Antambi. Frank Antambi wafa kino omusajja ali mu kivulu kya musajja naye nafunye information mbubaganya abantu okufuluma okufuluma bakubuuza olagawa ng'embooka evuga kati ensonga ki Frank Antambi teyavudde mu kivulu ng'ali mabega ali bwati mukimusaze ng'enseko zimutta ng'essanyu limutta bangi basanyuse nolowooza ki ekyaletedde gravity abantu osanyuka bwe bati ki ekyamuleetedde ekivulu okugaana ate tweyongereyo gravity ekisooka tusookere ku basanyuse nga kimusaze Ntambi yabadde mu kivulu ky'omusajja kati gravity abadde ayinayo abantu abalabe be yakolako obulabe either yabanyiiza ayinayo abantu abaawulira obubi nga ali mu lutalo wakati we naani ne principal nga baanoonya dda we bamukwata bati nga bayinza n'okumukuba akabazi nga bafunye omukisa abantu badde bamuyinako obusungu ayinayo abo kati nga baafunye omukisa ogugamba kukufunye kyekyo abalala nga abadde abasinga naye nga mu kubasinga buli muntu waliwo akusinga obulungi naye ng'akulyako oluvimbo akulyako essoga noga nkufunye kati abo be basanyuse omukisa bwe gutyo bwe gwatambudde ne bafunamu nabo we bamwesasuliza kati bamumaze olutalo luba lugenda mu maaso kuba kati nkugambye waliwo okusirika waba bamumaze naye ati tibakkakkanye bawewedde bafunye ekyo mumugamba nti naawe kokikole ki kokirabe. Welcome to the show basebule bannyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media wamu ne Noordeen Ntege gukyaliyo gukuba kufa Noordeen Ntege sigwa gundi nkola ya Salongo kyoli Salongo muleke musajja wange simuyinaako buzibu bale baye kati omukutu guli kuba kubewa kube Salongo alimba ku nseno banna negena maaso tukwaza okwera nti otambula naffe yonna gy'osinzira bbeera nga otulaba. Right now ndine Noordeen Ntege tugenda bbeera nga twogera ku nsonga ez'enjawulo abali ku Megatron Media mugera bbeera nga mufuna kasavu kanyama show ya leero fire bonfire atayagala amazima osobola okuvaako n'ogendako ewalala kuba omukulu ngenda muteeka ku nninga storage natadde ya gravity bakuvumye nga banvumira ki kuwolereza bitaliiyo kiki nawolereza ekitaliiyo omusajja ekivulu kyamusaze gwewaana nawanya eki enjawulo n'ozikukunismaane no alinze kyeŋŋamba omanyi batugaabo oba oyagala okumanya ensi bw'etambula abantu mbalamusiza fast ekyokubiri nsaba Kwezi Robinson atuulaawo mu katebe njagala kuba bino ebintu nga mwebuuzaako bimanye bya entertainment waliwo omuntu kankwe ekizambo omanyi nti nno obufule time ya Bobiwine buli lwayigira baddukira ku Besigye buli ekibeerawo mu maaso bagande Besigye yakola nno bw'ati ye olw'ensonga abantu balifaalinga nnyo ku ekyo ekifaanana ky'olimu kati nze bwe nkugamba nti cricket oval tesoose kusala gravity omutujju mba nnimbye kuba abantu kye bawakanya era nekkolera ne lisiti y'abantu bezzeekola ki esala naye buli muntu sho gwezzeesala aba n'ensonga lwaki emukoze eki emusaze bwe nayogera kati kyeŋŋamba kati mbuuza kyekiriwo kati sho yaggwa nalabye mukono yafunyeyo abantu abatonotono baali batono nnyo kati wano n'alinyisaako emukono yafunye abantu tube tetuteeka bukyayi mu bintu yabafunye wabaddeyo gwereetayo ekifaananyi nga tebaliyo nabye nalewedda bwe batambuza kakati awe tukeeredde ku makya King Saha kuba gudiikudde King Saha nga bawangadde nnyo ne gravity omutujju yayina amasanyalaze beyama drop bonna ebivulu byabasaza akuba babiri akuba Khalifa aganaga n'akuba naani ne gravity lunaggwa lutya luno
olutalo kati luvudde wa Bobiwine luze wa gundi andi kakati nze bungama nti no ye yaliko amasanyalaze baatawadde drop kiba kintu ekiraga nti atandise okwepima mu Bobiwine King Saha ati anti bwogamba nti gwolina amasanyalaze ate ngeno gyoli waliwo gwe tumanya agaba amasanyalaze kati gwoba oli omugamba talina amasanyalaze gwogakola ki gwogalina nti neba onoogende wa Bobi nze ne sikuterako ddusu oba tojja kuyitamu kyendowooza nti si kituufu yes King Saha bali bakolaganyeko ne Gravity obulamu bwa King Saha ng'aleese ennyimba ze ezasooka zi sigino oluyimba abantu ne bategerera nti ayimba ayina eddoboozi Wulira owa Gravity omutujju amuyita n'amugamba mulenzi gwe oyimba bulungi ani ayita Gravity yamujja mu Sakala already yali waali mu Lion Island yawo agezaako nga waali ngera abayimbi abatandise nga naye that breakthrough nti kati byaddala osajja ku ddoso waliwo akaloboozi akalungi kempulira mumuleete so bazze batambula bonna okuva ku Wulira era n'endala zibazze bagize zibayimbye ziwera nno bonna era omwakyalira munne n'omulala n'akola ki n'akyalira munne bamukwano naye ku kyenawulidde nyina kyogera nti babadde bamukwano ate bakyali ati kubyogeddwa ebyo byogerwa mukwano gwo yagyogedde mazima ndi nsanyuse muzenyi n'okwogera nti sho yamusaze kirala n'okugamba bannange nsanyuse kofiirwe tetuba bamukwano awo kya mirundi ebiri waliwo ogamba nti Noordeen yogera amazima sho yabadde nga bw'ogisubira ya Gravity negamba ekituufu kiri nti abantu tebazze n'okugamba nti Gravity kakirabe ndi musanyufu nnyo Gravity okuba awo byanjawulo era naye gyali tagamba bannange tayinza kukubira kasimu okwebaza nti bulaadi wange weebale kakyegamba nti babadde bamukwano naye oluusi bibaamu bamala abantu ne baddawo yes but for now Gravity sigwe naye yakikolako tokijjukira ekyakamiiri yali amuwa mmere anti nkuwa nti baali era bw'onojjukira ebigambo ebyawanyisiganyizibwa mu eyo time tebyali bya mukwano nekyo kiri kyegambye nti bwewayita ebbanga abantu bamala ne bejjanja b'ebiwundu ebibaluma either ne batereera oba bamu ne beekyawa ddala nga obuzibu bwava ku eyo embeera gye wateekawo yes kino King Saha kyakoze okubeera nti yasanyuse olwo ne kivulu musala kirekawa music industry yaffe kuba ongambye nti omukulu musiraamu kwata omukulu ono omukwata kuba ongambye nti omukulu yamuyinako ettaffaali gundi King Saha ndowooza alina akatiba ke yakwata ako kwagala okutambulira ku masanyalaze gaalaba mu bbanga awo n'amanya nti nno Bobiwine aliko views ate Bobiwine aliko amaanyi kati ye n'asalawo nti bw'afuna omukisa ogukwata ku muntu nga ali mu Bobiwine n'ekirala akuba mukubi amaliriza yamuyingidde era agamba ky'omukulu Saha kati omuntu akulaga nti bw'onoonya olutalo lwa Bebekulu ne King Saha weeruli naye King Saha alulemezaamu nnyo kulufunamu ono ye n'aluta kyegamba nti bw'olaba King Saha byaluteekamu taluteekamu nti obeggulo bazzeemu ne bamuvuma no alemeza mu lutalo lwalowooza nti bwe nnemera ku kisajja kino ekyekiwaatule okitegedde kaakati King Saha ateekateeka concert mu January wawulidde abaana be bagamba nti King Saha concert gyategeka negundi oba waategesaawo ani Kenzo kuba nina gundi gye nayeko post egamba nti King Saha tuyambe oteeke ku Kenzo concert nako bikasalenga Gravity omanyi factors nyingi
guno sigwe mulundi abantu basoso ku boycotting like a show okugana nja maasa onja kubolira nti abantu bangi show zibasaze nga teri yaba boycotting nze boycotting someone kyanjawulo naye oluusi oyinza okwesiba ku ekyo nga waliwo other factors ezaaviiriddeko abantu okukola ki awo tubadde tugenda people like to know the factors ezaaviiriddeko ekivulu kya gravity naye kati mbadde gamba kamaleyo Saha obutafuna abantu nti Saha alina ekivulu mu January January awo date sizijjukira naye alina ekivulu mu January naye mutegesi we mumanyi naye King Saha abayimbi balina embeera eyo ebaza gaapu nti wano waliwo bwe ntandika okwekwata wano nfuna January agenda kutuuka nga nze nkola ki nze ndika amasanyalaze obanga concert eri mu bantu kati bw'atandika bw'atyo kati ebimu ne byayogera bambi tabijja ku mutima emu King Saha byayogera tabijja ku mutima abyogera nga bw'ogamba nti mbifunamu kino omaye waliwo olwoyogera ekinu nga okijja obusungu obujja kuki ku mutima nga muntu alina kye yakkoze anakuze nobagamba ko gumba nabo byogamba nti naye wano nno waliwo gaapu bwenjogera kino kijja kunkola ki kunkolera kiringa ggwe nti osobola okukola programu kati naye waliwo omuntu ayinza okufa kati ng'ekituufu kiri nti tomuyinaako buzibu yafudde naye nga amawulire ate abantu ge bakola ki ge baagala noga kanjogere ku mukulu ono kuba kyekiriwo essaawa eyo kaakati ne King Saha nze ndowooza alimu eyo embeera nti nina konsati ate wano bwe waliwo embiranyo wakati wa Bobiwine ne Gravity nina okulaga nti nate oludda luno lwenkola ki lwendiko naye teweerabira Gravity gwomayo omuntu okubanga ovuganya oli bwomu olwanagana na kisinde kiramba anti nkuwa nti Gravity bw'omukebera musajja wattu tali awo nti oba NRM mulimu nnyo NRM teri mu Gravity nga sigamba nti ayinza otakolagana nabo NRM naye ntegeeza okuwa omugongo ebadde muwaki kyenkuwa nga bwogamba kalungereze nga bolaba bakusaasira bwe baali nga Bebekulu bwe yali nga oba full figure nti oli directly supported by NRM directly backed ne waliwo oli okugamba nti oyo yakolagana n'egundi n'ensonga eyo petutuko kati nga negwe bakugamba bw'ofuna ebizibu agamba awuli asomako biki bisome naye ate ng'oli akulinako ebizibu yakukuba kubulizayo gwamanya kati no neweesanga ng'oli mu bbanga nina ekibuzo njagala okukubuuza kati tuneeyongerayo nnyo Gravity ani yamugamba okulumba bali bamukoze ki omanyi nze ndowooza tukola ensobi bbiri mu Uganda Uganda erina kyeyita okulumba omanyi nti Bobiwine bw'agamba okulwanyisa enguzi abali mu gavumenti balowooza alumba gavumenti si kyo ekiri mu Uganda kaakati era olaba bajjeyo ne poliisi n'amagye ne bagayiwa mu kkubo nga bo bagamba lwaki mwogera kuki ku nguzi naye ng'ekituufu kiri nti aba awalana gavumenti ayogera ku kibi ekiri mu ggwanga kyalowooza nti kyandikoleddwako ne kikyusibwamu abadde bagira ne balekera yes naye aba gavumenti n'abaagala ennyo NRM bajja kugamba oyo awalana gavumenti alumba gavumenti naye ekituufu kiri nti enguudo embi teziriiwo bw'ovaayo n'ogamba nti Bobiwine n'akola press conference n'ayogera ku nguudo embi abali mu NRM abaagala baga kadingo talina byakukola but point eri nti bw'aba Bobiwine ayogera ku binnya ebibi enguudo embi sente ezibbibwa
amalwaliro amabi agatali mu ddagala gwe novayo nojja to defend ekya gavumenti obutakola nguudo to defend ekyabali b'enguzi to defend naye nga odefendi ng'ogamba oyo Bobiwine mukyamu lwaki yalumba ki gavumenti kati awo nenzija nkikakkanya oli naagana naye Bobiwine gwogamba oli muntu mulungi katulabire ku ggwe ffe tusobola kwezimbira ddwaliro ompulira nti n'omuntu nze nyina gyensula kyeyamaani waffe weero si wano ayita mubatuuze n'abagana naye wano waliwo ekinnya temusobola leetayo emitwalo 2-3 tuguleyo kubigoma ogenda olabawo ng'abantu beekuŋŋaanyizaamu abalina emmotoka biki bomalamu ne bujja ne basibawo ne muteekawo si kolansi naye ekkubo ne wabanga wayitika musajja aliyo bamuyita Sseŋŋonzi chairman weero si wano enguudo myala biki kireka bbira naye nkuwa nti abikola mu kapasite ye kati gravity ajja agamba naye ffe nga abali mu sayidi eno lwaki tetuteekawo ekyokulabirako kati n'ogamba lwaki aba alumba omuki oba enjawulo ogifunye kati njifuna naye kati nze mbuuza akikolera mu mbeera ki ng'oli mwakikolera lwaki naye teyegatta ku koono ne balwana nnyo naye neyeekalakaasaako n'agamba gavumenti eno yalina okukola yakikola atya kyogamba yakikola yagenda wa Bobiwine nga gwalina okugendera Wulira yagamba Bobiwine n'afuna omukisa n'afuna ne kaddiirwa ekkololo bw'oba ogoberera bwe bamuwa okuyimba nga Museveni waali n'amugamba pulezidenti twagala kuzimba ddwaliro wa oba ojjukira naye n'amugamba naye twagala okudduukirirwako kati nkuwa nti oli yamugamba kiraga teyamulumba ekintu ekyo gravity teyakikola mutima mulungi anti kati ekyomutima kubanze kyendaba gravity obusungu bwalina ku Bobiwine ye nkuwadde example ya Bobiwine nti nze sifa Bobiwine kyakoleddemu bw'aba ayogera ku buli bwenguzi ekituufu yakikola kulabisa gavumenti ganje tuula nnyo sayidi wano omugole mugambe nti wooli naye ojja muddira sheno negenda kunyumira abantu mbadde sirina buzibu mbadde nkugamba nti bwe tuba tugamba nti Bobiwine ayogera ku buli bwenguzi Bobiwine yakugamba bw'ayogera ebigambo 100 ng'ekyenda byonna tebirimu makulu twala ekimu ekirimu ki amakulu kaakati ne Bobiwine bw'aba agamba gavumenti okukola enguudo ekituufu ebisinga aba alabisa ndabise naye nze ye alabisa ndabise wabula okucekinga mu kirala naye bwe mba ndabisa naye ng'ekituufu kyo ekiri kati nze nzijawo kino ekituufu yadde ye ayagala oluusi mulimu kabampaani n'okunzikiririzaamu nti omusajja that is our man ye afuna our man ne bagamba that is our Bobby however nze nga Noordeen nze abanjogeredde ku kyenguudo n'obuli bw'enguzi nze ne nnondako ekyo kaakati ne gravity omutujju bw'ajja n'akugamba nti naye naffe abantu ba bulijjo tusobola okubaako bye twekolera kankuwa example wano mu Buganda we wasinga okuva ababaka ba Nuupu naye nyina omusajja yankula naŋŋamba Noordeen amma wabula weebale kyogereko bakoze eki ababaka bano ababaka bagundi bafuutu soldier nga bakamba mbadde egamba oli naŋŋamba nti Noordeen twafuna njawulo ki nga tujjeeyo bali bali betwagamba babi n'okuba ne bano ne mmugamba nti ekizibu we kiri obukulembeze obuli ku toopu si bwabwe y'ensonga lwaki tebasobola kukola ki kukola naŋŋamba lwaki baalayira bwe bo bwe baali balayira baatulaga nti tujja kufuna services ekibuzo kitegedde nti bw'oba ogamba Museveni yali ku bukulembeze
yalemesa abantu okukola kati mwasigalawo okukola kyawo ffe tulowooza tulinawo abantu era tulowooza nga bwe walaba omusajja oli alemera ku Erias Lukwago musajja wange chairman Nyanzi yagala kifo no nebyabuuza bituufu abuuza Lukwago agenda kukoma ddi okwogera nti Erias Lukwago agenda kukoma ddi okugamba abantu nti gavumenti eno agenda kukoma ddi okukaaba so kuba kati n'okomawo ne weesimbawo mu tteeka lyerimu mu nkola yemu ne tukugamba bintu nga tebikolebwa n'ogamba gavumenti eno bw'aba anaasobola okukola kuba nkizudde ne bw'oba omanya amateeka gatya tolina kyosobola kukyusa kuba nze wegambira Lukwago bw'aba akolera bantu yandibadde ku musolo ogunyigiriza abasubuzi yanditutte gavumenti mu kkooti nti kino mbatwala mu kkooti kino mbatwala mu kkooti temuyinza kubinika bantu musolo bwe guti ne tukeeramu numanya alumirirwa abantu baawali naye bw'alaba nti hamu yazimbye ekisaawe ng'ate atandika pressure gundi amaaso gateeka ku kisaawe naye ng'onoonya omusuubuzi wa buli omuntu wa bulijjo ekisaawe tekimunyigiriza kuba bakizimba tujja kgenda tusambirewo omupiira tulabirewo omupiira oba tugagala tetukola ki nze nyina ebintu bye navaako baŋŋamba Sheraton eyo gizimba waliwo olusuku Makerero gizimba baliwo n'abantu be batta obusi nga tebagyagalawo Katikkiro Mulamba yatwala bulamu bwe yafa agaba atya ettaka bateekewo Makerero University National ID bwe zaali zidde endagamuntu ababaka baayomba abaaliwo ebiseera ebyo kati tebaagala National ID yabwe kubula bagyagala wano ku nniya kuba wano baatuteeka yaleta National ID waddala ID zonna ze tuba nazo ze expiringa yadde naye expiringa naye mu myaka gino 10 gy'otambula nayo ekumalira buli kizibu kyo mu banka wa naye nkukakasa waaliwo abaali bakuba National ID nga bagitebulenga kati ng'omuntu omuwota ID eggwanga erirye fine mubaamu obuzibu naye omuntu bw'ava yajjayo bujjagamu buto kati gravity ekiri ekyamukoza kiri kyeggambye ayinza okukuceekinga Kyagulanyi ng'oli ogamba oyagala nnyo eggwanga twagala zimba kinu kya miliyoni 2 tuwe enjawulo y'okubali ababi kyekibuuzo nnula kwa abantu bagano kitegeera ale kati nze nangeositakitegeerera ono yakikola mu mutima mulungi omuntu yatuuka n'ogenda nkugambye ekibuuzo kiri nti njagala kufuna njawulo yo kubali abaki ababi nti bwe mba ndeeseyo cause gye tulowooza nti egenda ku benefitinga ffenna abantu just embrace it simanyi oba nze nkifunye bubi egyo giba mirimu gya Bobiwine oba gyange n'omuntu yennyini nze nakugambye oyinza ozimba eddwaliro n'eddwaliro gindi ly'ozimbi abantu baba balina okuleeta kasente nkugambye bwe nti gavumenti eri mu buyinza mbi tekoze njagala omakingi waliwo ali mu kuyomba kati naye njagala mugamba Museveni ne gavumenti ye babi tebaagala mazima Museveni ne gavumenti ye babi kati mmwe muli baki balungi bwe tuleeta ekintu ekyetulowooza nti kirungi kiyamba ku community aye tolifaalinga ku Museveni oli mubi already oba ontegedde nti kyetukaabya bantu bawano bali banguzi kati era babi kati bwe tuba twogera ku by'abantu abanaakola ebirungi tozza ate oli mubi already ebintu bye tulina biganya okutambula kuba tulina gavumenti embi kati ne tugamba nga bwe nkugambye Sseŋŋonzi chairman ow'okukaala agamba ku nguudo n'agamba nti bannange tebatukoledde Sseggona tatuteeserezza n'abalala naye kino ekinja bwe tulinda gavumenti erijja bwerikyukira emmotoka zaffe tetujja kuddamu kuvuga mmotoka twekembe nga ffe bannannyini kitundu tweteerewo embeera tale tugira tusomoka tomanya omulungi bw'alijja alitusanga ne kino naye nga tuli balamu ninaawo omanyi ng'oyambuka ku Edeni ekikubo ekiri awo kyekisinga obubi mu bwayisi naye ne bakwatako ng'okikola ekiguudo ekyo okiraba ne baleeta
ebigomo byawo ne baleeta malamu aterezaako ebyo ebinyanya just ne osobola n'okugenda kati kanku example ekirungi ero gundi yawo 3 eri awo kawempe awo bwayise osobola n'okukwata n'obaga twagala kuterezaawo wano n'okozesa LC3 omanyi nti nno atwala eyo kawempe ede niwogamba musajja wa Nuupu ye Sserunjogi ow'eddembe eddembe limuli mu kwogera ku Museveni bwafuniramu naye bw'omubuuza lwaki wano awoyogera awo tukoze tutya tebimukola ki alina kyasobola okukolawo nga si gavumenti tebalina bimotoka ku district abo manya kugundi ku kanso babirina ebimotoka ebiddaabiriza ebyo ebitundu era ng'osobola okumobilizinga n'ogamba nga gavumenti bwejja mu bajeti yaffe kuba bafuna bajeti entonotono n'ogamba naye kati waliwo ebiguudo ebiyisa abantu ffe katugule buguzi bigomo era nze nkugamba osobola okukozesa community yo gw'omukulembeze n'obaga bannange abagagga b'amaduuka gano guno si mulimu gwammwe naye no gavumenti gye tulimu mbi yabalekerera n'ogamba kansala waabwe obaani mwenonyezeeyokko twagala kugula bigomo nti MP wafaani nti Segirinnya oba Kazibwe tulina ekizibu ky'akantu kano otukwatiddeko otya ye tulina abagagga ki mu gundi mwine ndio musobola campaign ez'ebitundu nze gambye omusajja bamuyita Eva Munywa Mutabaazi erwenge yakubanga abantu kibooko yaddawa yavaako nenkuwa yalobinganga communities nti bannange temulina masannyalaze ne tusobola okwesondanga mu siringi 15 buli mwezi oba buli wiiki funa kasola nakireeta proposal naye lwakuba ebibe byabanga byampaka maanyi kibuli kati mwenna mulina campaign teri tadooba muki mu lwengo ekyalo ne kituula kasana laba akalango nga kafulumye ne baleeta emirimu gy'omubaka gy'alina okukola bwe natiira ababaka mulimu okola oluguudo okuzimba eddwaliro tebiriimu nga bataddemu ne ssente buli ku TV bugita anti nkugamba naye nze nkugamba omubaka akola bw'ati lwakuba bannayuganda boteba ekyo bakikwata nnyo laba nolini ategeera mubaka yakola enguudo njagala ompeyo mpozi bano ababayogera baba tebabeera mu Uganda omubaka bw'ayimirira katuuti bw'ati mu kampeyini nga tannalinnyayo asonga kasasiro tuba tutya ne kasasiro ali bw'ati mu kitundu kyaffe ffeffe era n'ennyanza akiriko okitegeera kati esaa ino Nyanzi si byayogerako n'ekiteezi yadduka Misinde kasasiro Nyanzi bw'anaafuuka mmeeya kasasiro n'atakolebwa n'aleeta ebizibu bwe banaamugamba nga baga laba nnono olutwe Nyanzi yagira kasasiro anti nkuwa bo abantu bwe babuuza kati kyabakubuuza naye ate onansaba akalulu byasongako bw'amala okufuuka MP nga ate olwo bajjukira nti si yabikola abawagizi be nga wali katuuti yabagamba Eva ayogera ku nguudo mbi nfuufu masomero malwaliro ng'ali katuuti akuba campaign bw'amala okuyita mu bwe tubimugamba ng'agamba ekyo si mirimu gya mubaka kati ani afuulinga ani babaka ebafuulinga okitegeera kyegamba naye abantu kyebagamba nti si mirimu gya mubaka njagala bategeeza mu parliament oyo kibayita matters of national importance omubaka ayogera ku nsonga y'ekitundu kye ontegedde ayogera ku nsonga ey'ekitundu kye era gavumenti oba bekikwatako basobole okujja okukola ku kintu ekyo bw'ojja obyogedde ng'obyogedde omaliriza bakugamba omubaka waffe yaffe yakikolako era njagala kugamba teri bifo gye bazimbye enguudo omubaka waatajja nga baggulawo abeerawo ajja ne babeerawo kulungi njagala kugamba e Masaka bantu bayo ba opposition ne be baali baggulawo Nyendo Masaka oluguudo lwali n'ebinnya bingi nabalaba ku TV
buli mu opposition yayimirirawo nga emmotoka bironkinga kwolwo bajja bonna naye se bakola oluguudo olwo lwa UNRA bwe baali baggula oluguudo manyi Masaka mbuzaabuza waliwo Vira Maliyo omulala simanya Bukomansimbi nendoza yali Bukomansimbi buuza omuntu ava e Masaka abataali ku luguudo olwo buli mbaka yaliwo wano lwe babadde bakola enguudo za nnaamu ezinaatwala ababaka muki abakulembeze bagenda okujja genda e Munyonyo bali mwezo buli mmotoka yagitambulirako wenakawa ngali kuli yerenga kuba baali bagenda okukola ebugoloobi industrialia eno nakawa mubuzeeyo yonna nga bagenda kukolayo si yazikola naye ng'akimanyi wano waliwo amasannyalaze agagamba abantu nzakiriko nze Abitex nze nategeka nze naleeta kati omubaka ajja kukulaga nti awo bwe baali bakola enguudo ajja bwe baali tebakola takola ki tajja kati byebibuuzo byentera okugamba nti omubaka asobola okulobinga ekyo kikulu okulobinga kitegeeza bw'atalobinga mu mateeka tabanjibwa wali naye ekitundu kyosobola okugenda n'ogamba nti tetulina ddagala mu ddwaliro n'ogenda mu ministry ya health n'obagala bannange mu kitundu kyange tufuna abalwadde nagenze mu ddwaliro ne baŋŋamba abalwadde ba malaria bajja 3 buli wiiki omwezi be bantu 1,200 naye ate eddagala erijja likola ku bantu 800 ne wabaawo ebbanga ly'abantu 400 lwaki temuweereza mu kitundu kyange eddagala dozi esobola okumala abantu 1,500 olwo si gwaleese eddagala mu ddwaliro naye otuusizza eddoboozi ery'ekitundu kye bayita representation nti gw'okiikirira kitundu kyaffe gwe mubaka wa constituency yo kati ffe gw'obeera ssekanyo lya waffe bwe tukugamba nti oluguudo lwa Ssentema lwa Nfuufu ne tugamba Sseggona nti totukoledde oba totuusizza ddoboozi ly'abantu bo bwe bagamba nti Kampala emisolo mingi Kampala kasasiro mungi Kampala ebinnya bingi ne bagamba ku Nsereko ne bagamba ku Elias Lukwago togamba ono wa kamera ya wali emisango sango sima bajjeyo baana ani oyo Malende Shamimu Malende njagala oli andetere ku Malende campaign ye yali ayogera ku ki kujjeyo baana mu makomera boogera ku bizibu byonna biri mu kitundu ekyo bwe bamala okutuuka mu bukulembeze n'omugamba mukama waffe nga ekyo si mirimu gyange naye bwe tuba omwana alina okitegedde nti kaakati awo wenkudizayo nti oli bwajja n'agamba nti muganda wange Kyagulanyi kino tukoze tutya nti nsobola okulobinga in fact tusobola okulobinga okulabisa gavumenti ne tugamba tugenda kukola ddwaliro ffe tusimye omusingi gavumenti eddwaliro liryo mulimalirize bagaane omanyi ono we kyamugwiramu era sobola kugwa na gravity era nkize ati nkyeyogedde sinna buzibu awantu yali ayizimba eddwaliro tewali wali mufujja akola ali ku ttaka lya komu wakolera effujjo kyanjawulo nsobola okuwanza ekirowoozo in fact Bobiwine omutuufu alumirirwa abantu katsonzo bwina ne gravity gravity yagamba agenda ayagala kuzimba ddwaliro wayagala okulizimba si wuwe buli kimu si kiki wembadde nzija akolera kufujja wembadde nzija nti gravity omutujju ye waddembe okwogera kyalowooza nti kituufu kati gwenga omukulembeze n'omugamba bannange kyoyagala kiri bwe kiti naye nedda kati tukikole mu bunene era obutuufu bwe tuti wali oyagala amuyite no si muyita amugamba ekirowoozo kyonno kirungi naye wano woogamba siwe tulina okukola ki okuteeka tuteeke wano era mu kapasite ya Bobiwine olaba nga basonda emmotoka ye bwatugamba bannayuganda baali basobola okusonda eddwaliro omukulembeze akoze eki otegedde gundi bamuyitaani ono Masengere kaakati mu mbeera eyo
mulimu abantu muki Masenge nze sigendayo naye nkuwa kati kino kyogamba nti yakikola mu bukyamu waali si wawe gwe tunuulira positive line yakyo ogambe nti okke wano siwe tusaana twagala tutwala ate ku ttaka lya gavumenti etuwa ettaka eririna lwaki era baali basobola okugamba mwatugamba mulina eddwaliro ewa waliwo ettaka ly'enaggulu waliwo wano ku Shimoni waliwo erubowa nti lyabalema ffe batuwe tuzimbeko akafa aka mwana inchi kati lwaki gravity webale kwogera nsonga lwaki gravity yete yavaayo n'ateeka pressure ku gavumenti mumutuwe ettaka tugenda ozimba eddwaliro nkugambye bwe nti wali omwana osobola okuba n'omwana omuto ewaka n'agamba njagala kugula mmotoka nkole bwenti nkole ne bwenti gwe n'ogamba n'omugamba nedde emmotoka gy'oyagala katukole bwe tuti kankutwaleko mu bimotoka by'egundi ovugemukko okomewo otegedde kaakati kati buvunaanyizibwa kubanze gravity takati bwako kuba nti his all knower yaleese ekirowoozo n'ogamba musajja wattu mu kulumirirwa ne mu kwagala amagezi ge gamutumye kino girina ekibuuzo akubawo tulemeddewo nnyo tugende ku nsonga tugende ku ndala yes ekibuuzo kiri yes or no open ended ekintu kino gravity yakikola mu mutima mulungi according to you ekintu ky'oŋŋambye nakinnyonnyodde nedda yes or no yakikola mu mutima mulungi ng'alumirirwa abantu ekirala ki buuza that aside twagala tutunuulire nga tuvudde ku basaha abaasese naye abantu babinusa amasejjere nalaba Frank Ntambi waafa kino omusajja ali mu kivulu kya musajja naye nafunye information mbu baganya abantu okufuluma okufuluma bakubuuza olagawa ng'embooko evuga kati ensonga ki Frank Ntambi teyavuddemu mu kivulu ng'ali mabega ali bw'ati mukimusaze ng'enseko zimutta ng'essanyu limutta bangi baasanyuse naye olowooza ki ekyaleetedde gravity abantu osanyuka bwe bati ki ekyamuleetedde ekivulu okugaana ate tweyongereyo gravity ekisooka tusookere ku baasanyuse nga kimusaze Ntambi yabadde mu kivulu ky'omusajja kati gravity abadde ayinayo abantu abalabe be yakolako obulabe either yabanyiiza ayinayo abantu abaawulira obubi nga ali mu lutalo wakati we naani ne principal nga baanoonya dda we bamukwata bati nga bayinza n'okumukuba akabazi nga bafunye omukisa abantu badde bamuyinako obusungu ayinayo abo kati nga baafunye omukisa ogugamba kukufunye kyekyo abalala nga abadde abasinga naye nga mu kubasinga buli muntu waliwo akusinga obulungi naye ng'akulyako oluvimbo akulyako essoga noga nkufunye kati abo be basanyuse omukisa bwe gutyo bwe gwatambudde ne bafunamu nabo we bamwesasuliza kati bamumaze olutalo luba lugenda mu maaso kuba kati nkugambye waliwo okusirika waba bamumaze naye ati bakkakkanye bawewedde bafunye ekyo mumugamba nti naawe kokikole ki kokirabe kino gravity kimulekawa ng'omuntu kuba engeri gy'ogambye nti abantu saamu mu bufunzi obadde ogamba ki ate onoonyeza ki obudde buyise gravity kimulekawa ogamba nti bano abantu obusungu bukomye nkugambye bano abaasanyuse be bangi babadde bangi nnyo nga naye balina n'amala n'ajjako comment nga tulinawo commentingira babadde bali nti nkugambye alina abantu nakugambye nga ntandika nti abadde kati avuganya kisinde kiramba ate akyavuganya nakyo okitegeera ng'afaafaagana nakyo munsobola temunsobola Katonda n'aleeta other factors zengenda okukuwa maaso ne zibayambako kati nabo bawanguddemukko buli gyawangula ate kwati bwe mba nkuvuma nga tolina kyonkola mba nkusinga oba tuba ku level y'emu oba nnyinza okukunyiiza kuba luli gravity abadde talina kyabanjibwa nga bo be bayabanjibwa
ngamwe temukola kino ngamwe temukola kino gubadde mu 0 bagumukubye 5 kati nayo ne bamukuba ye 5 ku 0 ne bagamba ne babukula yes kakati obuuza lunagwerawa awo werugwera wali bwe wati Bannayuganda tebafiira ku bbala limu era tobasimba kino nti eva bagenda kubeera ku ekyo no banasuka bazibu nti ababadde bakuwaana leero enkya bye bakuvuma nakisoboka ekyo okitegedde abadde akuvuma enkya yagenda okukuwaana alien skin wamulaba abamuwaana ennyo ate wamala ne bakulaga ate be bamuvuma ennyo kati bo bagenda nambeera ebeekola ki eriwo naye gwe tolaba bayisa mu principal gaali webali tobalayo wiiki ewedde bamugamba kandi bakaba naye 221 nga buli omu agamba awaki awamaani abo bennyini tuli ku ki awamaani kakati abo bennyini ate mwava abagamba tolina kyotugamba so Bannayuganda bo essaawa eno bakyuka bati ate Bannayuganda bagenda n'embeera eriwo nti oli ayinza okuga kati kanku ekizampa mu 2 ndowooza 18 bebekulu nga bakatandika okubwefuka nani ngamba mu politics ne Bobiwine bamukubye amasasa Arua bamukoze eki akomawo e Kampala ali ku miggo ensasa gejja bebekulu abako byayogera bamulya buva ne bamugayagaya ne bamukuba obucupa ne bamukola biki byonna ne bibeerawo ne wayita omwaka gumu aye nateeka concert ekkololo n'agamba njitadde ku mitwalo 15 miliyoni 5 tabu ate ne bakulaga bakola ki bajja kakati kyegamba nti naye bajjanga bagamba nasanga nalioba ne basiima ne tugenda mu biseera ebyo ebya obucupa twasanga omusajja ewaaruna Mubiru nga mu America Munnayuganda yakomyewo nga naye ayagamba ebintu bibiri bwati kale nze njagala nnyo bebekulu n'ekyokudda ku munne n'amuyimba mbu yeekoza nti mulwadde mbu bamumenya amagulu ng'alimba kale yantamye atunyumizaamu awo nti bebekulu nze yantamye asanyuka atya nga munne bamukubya amagulu n'amaani n'agamba naye olaba nti yantamye mu mmotoka yange ennyimba ze zezirimu ne mugamba omusajja yakutemye n'aŋŋamba ekisajja kiyimba ennyimba ze zinnyumira era ye Munnayuganda asoose n'agamba oluyimba lwa wasibukawa awo yabadde eyo Hollywood eyaddala si nkolerere ekyo ekisajja kale ng'akuwa sayidi we kyamutamidde ng'ate akuwa ne sayidi wagamba nti naye ze ennyimba zaakyo sizivaako nanga era bwe kikola ekivulu ŋŋenda naye mu bino ebirala era nange nsobola okivuma naga naye ku ndongo yaakyo kati ne gravity abantu tebaava mu bbanga okumwagala era tebasaasira musaasire basaasira ayina kyayinawo Big Eye omulabye olina gy'omuwulira nti akuba nnyo eno ayina ekivulu mu desima naye njagala kugamba nti newankubadde mukulu yamugamba amasannyalaze nga kukwasizza towulira bwe bagamba nti bamutimbye ejjinja bafa Masaka yalese bafa okitegeera basangawo bayimbira teri amwesiga mumuwa kivulu kye kati kyegamba nti n'amasannyalaze gagenda kwoyo agakola ki agasaanidde olaba King Saha akugamba ayina amasannyalaze naye n'ennyimba azikola ki azirina tebasaasira musaasire basaasira ayina kyayinawo nti muganda wange Big Eye bw'anaaba takubye bantu tyuni amasannyalaze tajja galabako amasannyalaze gatambula n'alinawo kyekiri ekyagundi ekyagwa ku musajja afono ow'amatama Zexi kati kyegambye nti amasannyalaze gatambula n'alinawo tebajja kyagulanye era mbadde nku ebivulu ebizze bisala
nti oluusi tekisinzira ku Bobiwine nti Bobiwine yalangira ddala tugende tuwagire omwana waffe wa Firebase n'amwana ekifo mu Firebase Zex birangirangi era awo wenyini Gravity oyabadde ate ye ne Gravity bwe yafunawo teyabafunye yafuna abantu nga 240 noonya ate nekyagulanya ajja ne mu kivulu n'atuula mu maaso n'olutalo lw'amaanyi poliisi n'eruyingiramu ebimu kulaga ekivulu nti kyamaanyi tekyali wagundi tekyali wa Gravity kyali eri wabadde oyo mulala kyali awo ku ovo kyali ku ovo ekyano ow'amatama birangirangi kyali ku zowi waliwo abantu kati nno bw'oyongera okitwala ku zowi oyongera ku kinafu yade zowi ntono kuki ovo tebajja kati nga nekyenkuwa nti oyina okuba ne tune nga gwe omuntu oyina okuba n'omubali obanga oyina ennyimba ezikweyimiridde ovo eyo singa nkubuulira abantu bezzeesakata kibooko si ovo yokka Palaso yakola soma concert va ku kino kyogamba ekyamusala ekisemba abantu 6 yabalina 6 teyaweza nadde wano n'ekikumi tebaabafuna talina gwe yali avumye kayimba baka ali kabi yali azza ayimbayo yalina enyima amaaso n'ebirala akayimba olaba akayimba kafunvubidde amakulu naye sebo yalina ne ziri zigundi ne shiba zi go down low nga weziri nkambwe tebagendayo Palaso nafuna abantu be 6 mani omulala Fikifa Mike ekifo kyekimu tali kiddira King Saha yennyini ekivulu kye yakola ku awo wennyini rugby basekerera Gravity wamusalako King Saha yennyini ekivulu kye yakasembayo okukola n'afuna ku bantu kyali awo kuki ekino ekya African ebiri serious kuba bino bya Freedom City buli muntu ayimbayo n'afuna ku bantu ate nabo bw'obuuza omutegesa agamba wamusala nti effujjo lyali lingi ku mulyango abantu nga bayingirira bwereere nga bayaaye bazze we bali ne bayingira geeti ababuuka abakola ki bw'omusaba sente tazikola ki taziraba ebyaddako emukono byagaana teyafuna bantu King Saha emukono ate Gravity ye mukono yabakoze eki yabafunye bw'oba omanyi ekyabadde wano n'ekibeerawo oli yali alina kukwata lweye mukono tebajja kaakati lutalo David waffe yafuna abantu gwe bolooza nga 6 oba 7 wane cricket ovo nga naye ategesezza miliyoni 2 asubira 4 ngoba ategezza nga 12 kale ne sente bazibbamu be yateekamu ezimu zaabula batabuka ne muswa siya atasobola ekyabatabula kirala kuba Muswa si yali mu booking yes abantu bangi bakoze ebivulu awo besijja kwogeraka naye nkuwadde buyi example Peter Miles yakola ekivulu n'okukijjako teyajja Ragadi yakola ekivulu nkugamba ebivulu bizze bisakata abantu kibooko ziri eŋŋanda so Gravity abe mugumbu bw'aba ate yalina n'ensonga nti bali benkugamba nga tebalina gwe banyiizizza bakoze ennyimba yabadde avuganya na Kisinde n'abantu abo bazze babadde bangi ku Kisinde ekyabaddewo n'ebivulu byabadde enkumulu ku Zoyi wabaddewo mu Nigeria yafunyeefunyeewo yadde kyasaze Sheraton wabaddewo Awiro ne Chike nawo ne wasala Labonita yafunye wano ku nakola wabaddewo concert natete wabaddewo David Lutalo owenkudi kati nga kyekibuga kijjuza abantu bangi already waliwo enkuba eyenansa nasimaya wamwe Kawempe enkuba yatonya saagala kwogerayo sigamba gwe kale katooke gw'omukaka katooke omanyi Kawempe ayawukana ne katooke wanjawulomu amazima era asoga nti ova Kawempe wavayo babibbi zimbira katooke bantu balokoka kyegamba nti bafiira ku bbala limu nnyina kyali wange nga lwomugamba katooke nze nedda olaba ensalusalo bweti nze ndi weerugoba naye kati wowe katooke lwaki bwalaba nga kireki jimbira ate siina ebuzibu
nze nno mbadde ku nkuba nti yato nedda bannange mbadde nkunyumiza nkuba nze ŋŋambye kawempe ne kijja kifune ensasagge naye gravity mugumu waliwo embeera gy'obeeramu ng'olina kutambula olina kukola kya Peter Miles n'oddawa waka ate naggula naye gundi yamujoze ani gundi balamu wamudde kye yamugambye nalabye onsasagge ate bya layini ku layini okasuka bwenkasuka gundi balamu yamugambye nti ate saategedde senga ngambye mbw abantu batono nandikuleetedde wuufa ndoza bino ebyakukumanga oteeka eri ne bamala ndoza nga yamugabo babadde ndoza endalo zino zinyuma yalaga ndoza babadde nvunaana kuleekanyiza bantu mu bintu kwanti obedda kati omanyi ekeeno obedda agira bwati kati ate empewo nerwanagana ekituufu kiri nti sound wa gravity yabadde mubi teyali mubi nnyo nekyali kyetagisa ku stage wulira nakuweleza vidiyo gye nasooka okuwa byonnambirina gravity yasaba microphone okumala eddakiika ezisukka mu 10 nga tejja ati nkuwa saawa yemu gravity nga saawa nga munyawo waŋŋambira nti nga tajja okuba live screen yemu eyawali n'ebintu ebiri wano ne bijja n'omuliro ogwa ddala nze ndaba yateekamu abantu bangi ndaba bajengenizi bakasuku baali bonna bali ku gundi abamu nno be baali bannanyini kivulu abamu baali bannanyini kivulu balindo ojja benjogedde afe tulinze entalo beevumi baali bannanyini kivulu kaakati eyo fakita nga bwe njikugambye enkuba ebivulu ebingi olutalo wakati w'ekisinde naye n'omuyimbi nti n'oluyimba ng'oluyimba nti abadde talina nnyo tuni eri gy'ogamba kuba buli muyimbi nga bwe nkugambye nti ne bali babadde bajja basalwa nagambye Kenzo simukugambye yali ku Africana teyafuna bantu wadde yafuna nga bw'olabye aba gravity ng'omukulu alina sitialosi sitamina naki n'ajja ku Africana ambassador mukwano gwo mubuuzo oba mama afuswa ticha nga buli omu alina tiketi ataano naye nga teri azitwala nono yagabyemu nono yagabye tiketi sajja bamali bubeda bayizanguza tiketi ogiraba ebivulu nze nakizuula ng'ojjako ebya politics gravity ate wano yabadde asinga okwetaaga okugaba tiketi naye nze nkugamba cricket over ogiraba totwalayo muntu nga tayagala kyekiri kye nali nkunyumiza wala ate tewali awo nti oba waliwe oba ovudde eno ng'ogenze ku ovo kati oli wagamba nti basombye abaalimba abantu wazibu wakwe era omuntu ogimuwa tiketi ziweremu naga ate kati yenkuba etonye so omuntu ajjana ku lofiti ekyokubiri cricket ovo ne bwogaba tiketi ng'omuntu yasaze obutajja ne bwajja mpozi ng'ogenda kugabira nsi nju ku nju kuba abantu abalaga cricket ovo bava ku 5,000 ne bwogabira abantu tiketi 1,000 nabo ne bakkiriza ne bajja mu kisaawe tebabeeramu ku bunene bwa cricket ovo abantu 1,000 bajja ne bagira vu ne bafunza ne bateekaawo bamala kutandikira mu 4,000 n'otandika okulaba alabako kuba kyekifaananyi kyo kiba kibalaga abantu 1,000 abo baba bangi okitegedde obadde ombuza Mickey Wine kyatambudde kitya Mickey Wine ye ng'omuntu ku linnya lye ne ku kyabadde eri ye yabadde nga wina ekyokubiri bw'ombuuza yafunye teyafunye fena twalabye anti gambye bw'okompe yalinga ekya cricket ovo n'ekikye ye yafunye naye bw'ombuuza nti yafunye ssente teyafunye olw'ensonga awantu watono ne ku maanyi n'amasannyalaze ne bye twogerako twabadde tulina okuwulira nti ekiri wali abantu bafa toli yafudde gwe wabalabyeko kyoga walabeko ku kamera nga abantu bakwatiridde benyiga ng'omukulu oli bw'atera okugalaba abantu be bafa
laba ambulance kiganda kya bati ekyo kirina ebisiraani tebajja kati nedda ssebo waliwo ekyabikola ne bajja ono omusoga kyaliwo nekibikola kyaliwo ne mulonki za bitex tokijjukira nga mwekiri kyakulira kuwali muli kyalimu wonna kyali baddewo naye mbadde nkuwa nti Mickey Wine ye ng'omuntu yafunyeemu era ate ne embiranye gye babaddeko ku lw'erinnya lya famire ekibiina nti eri bwe byazza obubi olwa numbers endabika ewuwe ekyabaddewo naye bw'aba yabadde yekka abantu be yafunye babadde bantu bali nnomo nti abantu nga3,000 ku 4 nkuba ekifaananyi ky'abantu 3,000 ennyo omulabi ono wa bulijjo ku TV alaba bangi naye bw'oŋŋamba nti kubira omutegesi nabawadde ekizampo kye beebunya waliwo ayinza ogana olino olina ettima babuuze wizo Africa tewaaliwo bantu no ekifaananyi kikulaga waaliwo abantu naye genda owa booking omubuuzi bagenda ovaawo nga emmotoka za promota ziwambiddwa ow'ebyuma jejje aziwambye lwaki tewavuddeewo ssente zisasula bintu ebyo kati ne Mickey Wine ku kifaananyi eno jjo osanyuse naye nga singa abadde ayinamu nobati we wiiki ejja wandibadde obawulira nti tewampadde ssente zange olw'ensonga tewabaddewo bantu bazjayo ssente naye wabaddewo abantu abawa omuntu essuubi essanyu ono omuwagizi wo nti kyenkugamba nti ono omuwagizi wa Mickey Wine ye yasanyuse omuwagizi wa avuganya ne Gravity ye yasanyuse naye ono omuwagizi agamba nti tuweeyo obukadde 2 tazikola ki tazirina kuba abantu abo tebamaze yabadde yeetaagawo ekitone nnyo omutwalo gumu 10,000 ogw'abantu abo balina kuyimirira n'ofuna abantu b'emitwalo nga2 naye bw'ofuna abantu 4,500 stage ogenda ogigattagatta ne sound miliyoni 2.25 oba 15 kitegedde birango bino banners simanya biki miliyoni 15 meka bw'ogattako stage sound adverts bino bingi kwambala venue yennyini nga venue biba bingi ekivulu tekikoleka ate genda okugattagata eti yalina na extras yakubeemu yali alina gikuba n'ebooga n'egalamira n'omanya buli kimu nkimalidde wano bwentyo bwenkiraba abantu baffe mbasiibula mbagamba nti byonna bye twogerako si bibi ate si birungi naye nze nkugamba nti tuyinza okusonyiwagana byonna bye twogera embiranye bano bonna bannayuganda bannaffe bano bonna bwe tuba twawukanye mu ndowooza tetwejjirayo nnyo biso era ne Gravity mugamba tayigamba nti nyina okulemezaamu nyina obbakakasa musigale nga bali bantu ate bonna abayimbi kali ne Mickey Wine studio aje yongeremu katukube endongo nave munnamata ayongere ayimbe ne Gravity nze ngamba eno si yenkomerero ayongere kuba tune bannayuganda bakkiririza nnyo mu tune than mbiga kiri kyegambye ekya Zexi singa bano abasibe kye nagamba ewaani ono omulenzi eyali ku Zoe bondi Zexi Zoe ono omulala yaliyo wano ne gundi n'omusoga Mudra kisongezaawo okulaga nti factors politics tamala Mudra yagenda ku kitebe bamuwanamu n'atuwamu ku Mande bamanerenda baali ku mulyango twagala ki zaffe so tebimala naye kuba endongo n'obukyayi tusigale nga butonotono